Olunaku olwaleero nina Lady Mariam ava kuba abantu omuziki wano ku Terefayina abakubye omuziki bubi nnyo tujja balaga highlights awo mu maaso awo naye sooka obuze kuba tulaba abatulaba mwenna mbalamusizza mwebale kulaba Terefayina amanya nze Lady Mariam Tindex the Western Queen omu bw'ati tebabalimba Tindex kategeeza ki kiva mutindaatini mama tunaberamu ebyo ebiwanvu tulina okusalako akali sekise Mariam gy'owulidde korona ono abadde atwalaganya abantu gw'obadde oli kaki boy korona kyatatukoze tekiriiwo yakitukoze yeebale nnyo yamuyiiya asaana awaadi ate tumuga korona kibina yamuyiiya asaana ki awaadi mu kawanga kano ketubadde mu lockdown unasemba okuwulira walina saluni y'enviiri walimbya nviiri wabivaamu saalimbya nviiri nalimbya kutunda byakunywa ne baggalawo lwaki olowooza amabaala gano abantu badde bagamba nti amabaala bamu banywera ewaka abantu bajja ne bagula nga oli waka anti tosobola kugulawo kansi yakukwata olina okugoberera amateeka mpozi ng'oli eri mu kyalo naye ali mu sentro tosobola kugulawo wootundira balina nywerawo nywerawo twalabye president nga ataamu amakyaki ayizingamuko katono siri musanyufu nze ng'omudongo kuba obwavu bunnumira ewaka njagala kukola nanga nti engeri gye yatadde amakyaki naffe atuwa amateeka tuddemu tukuba endongo oba tetulina kyakulya gwe mulimo gwe tuyina so siri musanyufu nze Museveni tindi happy agaranga tindi happy nitwe tuha amateeka ag'okwenda tutambulireho tubasegarakayo tukola kuba tusitamire obwire bwingi abantu nibakufa enjala okusinziira ku kabanga kobadde waka otudde any project etambula maaso project weziri nyingi nina kayimba kange bakayita nyonjera nina collabo ne melody bagiyita perfect byonna tugenda kuba tubifulumya soon mu after before Christmas tujja kuba tutayoko ku nyimba ezebbiri then n'ebirala nja kuba mbabuulira kasa Terefayina weeri bw'oyimbye akayimba tindaatiine bw'oyimba akayimba kulobera ku stage memories ki gy'osinga okujjukira bannaye nzijjukira nga naakatandika nagenda ku stage abantu ne bagamba mutuleetedde kaana kato mutuwe oli omukazi omukulu olwa vidiyo yandabisa nga ndi mukulu nga ndi munene kati lwe nagenda ku stage abantu ne baŋŋamba asi oyo mutuleetere Tinaatina omutuufu nakanya kwewozaako yenze ne bannange olulenzi olwo lwali mu vidiyo lukyaliyo bannange gyali mulamu bulungi asambagala nga lwemoola waliwaki yali musasule yali alina okukola ebimugambiddwa ebiseera ebyo Vixen omusasula by the way ye tetwamusasula yayagala bwagazi and from that day we are friends up to now ate njagala muleeta ne lwako abadde bize ku mirimu ne next time nja muleeta mulunzi bya ddala si mulunzi lwakuba muwanvu munyankole kati mwe mbona mubayita balunzi buli katono mukayita kalaalo wanje kankubuza ekibuzo kiri balina kuzo mbadde nkunonya kikubuuza nedda owayi ebyayita nedda ebyobufumbo tetugenda bibuuza omwami ye gyali ndowooza simanyi buuza kiri kyobadde wagala okubuuza myaka ng'ebiri emabega twalaba waliko ku podium ya Brian White ne tulaba nti yavaayo n'agamba ajja kuteekamu ku ssente okola music wo yakuwa ku ssente zino tiyazikuwaayo eza promotion wa music watindaatiine ate watindaatiine singa sitindaatiine tugamba linnya kale tugamba promotion wa Lady Mariam owange yankwatakwatirawo koko ebyamazima bambi sijja kulimba era vidiyo eno yanyonjera yanteera koko ku ssente naye twali tukyalina ebyokukola bingi project egende mu maaso efulume n'okufuluma ate munange ne wabaawo ebitoogerwa mu bantu bino byonna we bijjidde abali ku podium bonna baamwabulira gwe ng'omuntu aliko ku podium kikyoyinza omugamba essaawa eno kuba abasinga baamwabulira kati bwe baba bamwabulira kwali kusalawo kwabwe tegyali mikwano gye
naye era ng'abantu abalya mmere oba abantu b'enviiri bwe batyo bwe bali, naye omuntu asigala ajjukira nti no gundi yanyambako. Aba muntu wanjawulo nnyo era nze sobola mwegaana nti no tankwatirangako, yali ankwatiddeko era siina tabu naye abamwerabira be bamanyi. Ekigambo mukwano omuntu wakikugamba owulira okitegeera otya okuba mukwano gw'omuntu? Anti zino ennimi zaatusiruwaza. Mukwano gw'oli, mukwano just. Otegeeza mukwano friend. Ng'omuntu okitwala otya ng'omuntu aganja kuba mukwano? Temulimu strings attached. Toseka. Kale nga tetuli mu ndowooza temulimu kalyaka. Omukwano nze kyennyinza okyogerako, aba muntu mukwano gwo asobola okubeera eyo nga tasobola kumala wiiki nga takulowoozezaako oba nga takubuuzizza oba takubidde kasimu n'akubuuza Maria oli otya, bitambula bulungi, oyo aba mukwano gwo. N'omuntu especially oyo yennyini oba n'agamba kamukyalireko oba ne bwakukubira akasimu oba n'akuweereza message twagirwa WhatsApp tebakyasindika direct, naye omuntu abeera mu ssimu ye n'akutuukako n'akugamba hi, nze ngamba aba mukwano gwo kuba abalala basirikira ddala. Omukulu Ambassador salumuulizaako njali akyali mu kuyimba? Yagenda mu birala taliimu muno. Ovuleeti oyimbira mu bandi ki? Nina eyange bagiyita Tindex Band. Yowangi maama? Tindex Band. Amanyi nga mangi kiki? We tunaaviira mukolera muno n'oba oyogerwako. Akola mu boy. Nga tumaliriza your last remarks eri abafanizi bo abatulaba PBS. Bafanizi bange mbaagala nnyo ekyo kyomukimanyi era nsiiba nkibagamba, mbaagala nnyo okuva ku ntobo y'omutima gwange. Mwebale kumpagira, mwebale kumbeererawo, singa simwe singa siriiwo okuva mu bitundu byonna ebyetoolodde eggwanga ne bweru w'eggwanga. Nkimanyi nti nomulaba temujjangu okwo, nze ng'omuntu nkyaliwo obbaweereza kasita mba nga ndi mulamu mukimanye nti wendi. Mbaagala nnyo. Thank you.